omwaka guneno 2024 tugutandikidde mu speed anti Gia kandowooze mugiwulyanga n'obutambi bw'ekiseegu kwotadde. Queen Masolo yatuyiyemu obutambi obw'ekiseegu era we yavudde n'agamba abantu abo bonna ababadde bamumookinga nga buwala ye bwetafaanana bulungi. Wabula ono yavuddeyo n'atugamba buli mukyala yenna yeetaaga okuba ne buwala nga eyiye nga yanoga eriko ettama eriko ebigaaga ng'oyina amazzi ng'oli mugazi ng'obuguma ebyo byonna olina okuba nga obyetaaga. Era n'agamba nti abasajja abasinga bonna abavuze. Era n'agamba nti ye buwala eyiye okumanya yawooma n'ekumayo ekuumuuka bukuumuusa eti anti abasajja bagyettanira ate nga bagisasulira omusimbi oguwera miliyoni 2. Atayina miliyoni 2 tosobola kumwebakako, atayina kakadde tosobola kumugula. Queen Masolo no jjukira yalabikirako mu katambi ng'ayina omwami omu gwalumbye ow'amaanyi mu kikomera ng'amugamba watadde obutambi bwange ku mikutu egitunda ebifaananyi by'obuseegu n'otampa yadde 10 ng'ate waŋŋamba nti wonooba obutunze ojja kubeera ng'onsasula kyekiri kye nabagamba ku nsonga za ssefuko ne mbagamba abaana abeekubya ebifaananyi by'obuseegu abakwata obutambi bw'ekiseegu tebabukwatira bwereere. Waliyo emikutu abasajja abo abazungu abagula ebifaananyi ebyo, abasajja abazungu abagula obutambi obwo. Gw'oyina kukwata ssimu yo kusammula kwekubayo ngalo kutandika kwetakulaatakula awo ku bitundu byonna mubitegedde kumiisuula mazzi kupiisuula mazzi okwate akatambi ako obeere nga oteekayo ku mikutu. Akaagala agenda kubanga akagula sente era abaana bangi nnyo bino ebintu babifunyemu sente empya n'enkadde. Abo bonna boolaba ba socialite ebintu ebyo babikola. Abo bonna boolaba mu ggwanga lyaffe Uganda boolaba nga abebbeeyi abavuga emmotoka ez'akabi abambala obulungi abakuba amabaala bonna batunda obutambi obwo. Era bw'oba obeegendereza beeba abamu nga biba faako bufi obutambi obwo ne bufuluma. Wabula nga tetunaba kwogera nnyo katugendeko mu katambi ate era tuwulirize tukomewo. Abakazi abanvuma nga mutambuza vidiyo yange nga mugamba mbusiina mazzi simala ndi mukalu bamikwano temukola ensobi ne muziraga babbaabammwe kubanga buli kwalite musajja gy'anoonya yeri awo mu kigambawo ka vidiyo mulimu amatama yonna yazimba paka kuwulira bubi yonna yawaga eringa ngolo mulimu ebigaaga mulimu ebimuli yonna ezimbagatanye yonna ekontola temutawaana temusimbulira babbaabammwe ebalanga bakazi bakono muli batiitiizi. Lwaki bwe mwogera nti teri mu mazzi lwaki temuteekako nti yonna yazimba paka kuwulira bubi nga munnammwe wano muyina obba mukkira siraba nno bano bampita Queen Masolo ate abatadde vidiyo eyo nga mwagala kunswaza mukwano nyongera obbategeeza nti mwampadde ku bukati eri ku bukadde obwo busatu atabuyina tojja gikwatako yazimba gataneti eringa ngolo paka kuwulira bubi era bano senga mutya Queen Masolo kansuubire nti nno Queen Masolo mumuwulidde ng'abatuusaako obubaka eri mwenna ababadde temutegeera bulungi kitone Katonda kiyamubundugula. Kati gwe wooba oli eyo nga ebitundu byo ebyekyama obijaajamya bujaajami tobifaako manya banno abalala babiyina nga bizinensi era nga kwotadde okubiyooyoota buli ddakiika obiteekako kasitiimu obikuba omuzigo okusalako enviiri eziteyagalwa okukyalira ensiko okwambala obulungi obupale obwo bubakwata ebitundu ebyo bisobola okufuna ebbugumu kwe kuli okugula muwoomya kwe okuwooma kwayogeddeko n'obanga okunkumuka bukunkumusi kwe kuli okunywa eddagala ly'amazzi n'obanga osammula busammuzi mu bbanga. Kati nno omuwala ono obutambi bunene bumuguliddewo empalana eri ba socialite bonna ababadde bakola ekikolwa kino era ye mu ntegera ye agamba nti abantu abatadde obutambi bw'ekiseegu be bamu ku bano b'ogenda okuwulira era awo ng'amenye ku mwana
omuwala Zari Hassan teekako ne Bad Black ng'era abaguddeko otalo nene n'abagamba mmwe mwabadde mwagala okunkola ebintu bineno nga mulowooza nti ntambulira mu image yammwe nze siri mu image yammwe siina kyembeetaaza omwana ono ayogedde ebigambo bingi nnyo nga mwe mugenda byewulirako nga tebivudde mu nze because nze adita nabagamba saagala nnyo kumpanda bigambo mu kamwa sometimes nkola videos neno and I'm left not understood, you know, I'm left ununderstood. So chovolaba imbaterawo siding videos muberenga mwewulirirako ku bantu baneno nga bo ebigambo bibafa mu kamwa kabwe direct not me wabula nga biva mu bo bennyini wembagambira nti nonze Sheila Adita bwoba obadde tonaba subscribinga ku YouTube channel yaffe eno kikole olunaku olwaleero oleme kubanga omisinga videos nga zino zetuteekayo wabula ate era comments zammwe tuzeetaaga era nga tuzagalira ddala ate era obeerenga video ozilikinga gyokoma okulikinga videos zino kimanye nti no omuntu omulala ajja kuziraba ate era okwate ne ku notification bell nga video yonna yonna gituteekayo ebeera nga ekutuukako bulungi nnyo obutambi bw'ekiseegu munnange sisobodde kubanga mbu baterawo waneeno because obutambi obwo munnange busobola okuba nga bumenya amateeka agafuga YouTube eno ate era ne babeera nga bagitutwalako jjukira nti buli mukutu gwonna guyina emitendera era bayina obukwakulizo bwe bateekawo ebintu ng'ebyobuseegu ng'ebyo tebeetaaga bintu biri so sensitive okulaga omusaayi ebintu by'okwetta ebintu by'okwekuba tebabyetaaga so tulina okubeera careful and so keen nga tukola videos neeno teekako n'ebintu bye tusharinga waneeno obutambi obw'okubanga bumanyi okutambula buleme tuuka ku baana so for safety obutambi obusigena bo batera nekamba tereyo akatambi kakoledde Zari Hassan teekako ne Bad Black ate era tubeere nga tukoma mbadde sinnavaayo kwogera ku butambi obwo bwafulumye naye geegana amazima agasembayo ku butambi obwo waliwo socialite omunene wano mu Uganda omu ku basocialite abanene wano mu Uganda munnange socialite oyo nga boyfriend we agenda ankwana okitegeera boyfriend we yankwana ndoza naye ng'ayagala laba ku masolo gafaanana gatya mukwano ng'ajja ogwasooka we yajja nga tukwatagana bulungi nga mpaka sente owulira ng'amala akomawo ogwokubiri ng'akomawo n'ogwokusatu yaliira ddala emirundi emeka 3 kati olwagiramu naye nga tukwatagana bulungi nga tugwa ne mukwano nno ogwa ddala kuba muvubuka mulungi okitegeera muvubuka mulungi ate n'okuwoomawooma kakati baana mwe twagwa mu mukwano kati nga omuvubuka nange muliramu ebintu byange nga mugamba ninamu obuzibu nyambisayo miliyoni 3 omuvubuka nga ngamba talina ssente nga mugamba zijje ku mami nga wabimayo ebintu byabagalana nga mwogera okitegedda nga mwena mwewoomedde munaye omuvubuka nga yiiya nga ajja ku mami miliyoni 3 ng'azimpa kakati nga woomanyi bapikerere b'e Kampala olugambo ddo balufuna nga bukyali oba bandabanga nga tugenda eyo omanyi tweziniranga eyo munyonyi eyo kakati munnange mami ng'anyiiga wanyiiga mukwano ng'agamba malaaya gojja kundaba nga ngamba oba naagenda kukola ki munnange bandi awe yalina obutambi obwo oba bamuwaka ssente oba bamukola ki kubanga kati n'essimu yambulookinga ate tali muno mu Uganda yalina obutambi obwo yali UK munoonya simufuna oba bamuwaka ssente oba bamuliisa kubanga munaaye socialite oyo alinamu ka ssente ngendo olaba obutambi bwange nga bubuzuuma nga ngamba kindidde ng'ateekamu ne ba TikTok abamu akasente ba TikTok abamu no basasuddwa okunzukukirako olinakola vidiyo nga 4 nga 5 ng'akuli bubi abamu ng'ateekamu n'akatambi otambula vairo ng'agamba gwe malaaya gwa akaduuka ako nino kasuula nga basala bu vidiyo obwo nga nina kikyukamba nga amazzi tegajja lwaki tebabaa ne buli nga nsamula amazzi ng'ayagala suula kaduuka kange kakati maama baawo no yaliira ddala oyo boyfriend we yaliira ogusooka mu wiiki emu yalyamu emirundi egyo 3
Gwe nnyabo gwe socialite wa Kano eyasaasaanyiza obutambi bwange obwo obw'obuseegu n'obuteekamu essente ate tolina ssente ng'oyagala kundabisa n'osalamu ziri paati ng'oyagala gamba oyo talina mazzi oyo mukalu n'osasula abaloga abamu bandabise n'abatambuza obutambi mukwano olw'okubanga nakuzinira omusajja ate ng'omusajja wo ate teyali talya byabwerere yagulanga yalejjanga eyo akasente keewuwo najja n'agula emirundi ng'egyo kati ekyasinga okuluma nga musabe miliyoni 3 najja n'azikkuula ate nno yaŋŋamba n'ebikwatako nkwata mpola nange naali byogera twali eyo mukwano nga maze owooma bulungi nambuulira wooli mu kisenge naawe mbimanyi kati naye wasazeewo kunswaza ate nange nja kukuswaza kati kikyonnanga kyakuluma nnyo lwakuba bbaawo yakkoola miliyoni 3 n'azindeetera kati oli kusasula abantu batambuze vidiyo ndi mukalu oli mukalu buuza bbaawo bateri mu mazzi kuba ye yagiriira ddala ate ndowooza eyo wamukwatira n'owulira obusungu ng'era akyakola appointment ogenda olaba ndi wa wansi nnyo ku ggwe yeeyo gy'oli osaasanya mbu teri mu mazzi bbaawo yamuwoomera paka kuwulira bubi nagambye yazimba paka kuwulira bubi yawaga teyaŋŋamba nkusinga n'ekintu ate naawe omunda awo ndi wattabbo n'okusinga yaŋŋamba ebikwatako lwakuba siina lugambo sijja byogera kati naawe otaddemu ssente musaasaanya obutambi bwange bwagamba ggwe kimalaaya ggwe nja kudibya ggwe noddaawo ate olowooza tewayongedde kuntumbula alowooza lulyema neebadde ya miliyoni 2 kati ya miliyoni 3 olowooza ekyagulikako senga muto Queen Masolo mwana muwala mumwewuliriddeko wabula ate bo abalabye obutambi baabulabye batya tugenda teekawoko ku ndaba y'abantu abasobodde okulaba ku butambi buneeno bakyogerako ki bwabadde bunyuma ye ng'eyabukola bwatunnyonnyola bwabadde bwetaaga okulabibwa nga ye yatunnyonnyola ayabukola bwatunnyonnyola kubanga yagamba yakyasinza okubeera n'ebifaananyi by'ekisegwe ebirabika obulungi yakyasinza okukola bu vidiyo obulungi ate era nga bo appetizing era wano n'atugamba nti obutambi bwe busigudde nnyo babbaaba mmwe okuva mu maka gammwe era nga babbaaba mmwe bamwetanira nnyo olw'okubanga ayina ensonga ziri ze twogeddeko wali something era ye ayina ekisinga ekyammwe kati awo mmwe newe mumuvuma ne mumuwalana ye abasingira wala wabula tugenda leeta abannayuganda bo batukakase engeri gye balabyemu obutambi bulungi oba bubi bunyuma olabako oba tebunyuma labako katugendeko mu butambi bubiri ng'oba busatu ate tukomewo tufundikire vidiyo bannanga bafulumya vidiyo za Queen Masolo mutwagaza ki kati vidiyo eno efulumye ng'alwana n'omuyindi mulungi yamugamba miliyoni 1.5 kutuukayo ng'omuyindi amusaba amazzi n'owota bantu mwanga toyina mutwalo tojja mu inbox yange ngo I want video of Queen Masolo nedda mukwano nyina kumufunako akasente nange siya nyina kukola zino video kubanga omuntu otukira ogamba ngo otunda miliyoni 2 n'abayindi ne bakubira mu road kino sikirabangako mama abasajja baffe bafadde kyemanya abakazi babatugira mu road kuba omusajja kyatuukako ng'ayagala si kyoba nakyo munange Queen Masolo ng'agira bwata amalusu yagenda okusumulula jeyo ka oil muyindi namugamba no I don't want oil I want water in Uganda banyankole I want water banyankole mbalala no video nyuma bamukubye engumi nazisesema sente ana mwesira banga yo kasolo kaliko enchacha nsose kulaba ka Queen Masolo kaliko enchacha enfule mutewera Munasonyiwe okuwemula omusuno lw'obutabamu mazzi bagukuuta gwonna ne gumyuka nebananga banyakola respect and bakiga tuyina amazzi wallahi tuyina amazzi kakati gwasiba otugamba ng'ogitunda miliyoni 2 kyekikuteesaamu bbiringanya abasajja tebaliiwo bakadama bakozesa bbiringanya namwe abali mu Uganda mukozesa bbiringanya abakazi abasinga okweraga temuyina kye muli omukazi n'obeera n'akasolo kaliko enchacha Queen Masolo akasolo kalimu enchacha enfuli teziwera ekyakusikisa enfuli emu endala nesigala nga nyimpi kyali ki
ngunawo lisengo bulirira kimwe bakojja bali mukwata Queen Masoro mumuwe emirimu lwaki musoka kumukebera kalingana yaleta abaana babende mugenda kubasika mubasika bitundu mumpanve endala nyimpi amatama gago olubege mukwano abasajja abakulya bayina ennaku omukyalo ono ntunuulidde akasolo ko bwe kagenda mu toyinza kuddamu kufuna sente boyika akaduwa akasolo we katuukira okugwa olubege mwe temulabangayo maana zigudde lubege leero bulijjo bakyogera abasajja ngu gundi yagwa olubege nga mpakana kumbe emana zigwa olubege omukyala yagwa olubege Queen Masoro enfula emu nyimpi endala mpanvu oba owulira ekintu ekyo bw'oyimirira n'ogamba ngu weetunda miliyoni 2 ngunawe tegerera akaduuka akakakyama bana nziramu okubategeeza vidiyo nzitunda 55 nange leka nzikolemu sente abagala okulaba ebyakyama nenza omuntu waligwa ku bwerere bwange toyina kyolinswaza ekyambuza akabina kyantereza wano mu maaso matama booster wali nasooka kugeza bitama enfulu nenze enkanya munange naye emane ezigwa olubege bazizanyiramu nnyo gwe yebaka n'embwa ne pusi buli mutamiiva addukira wuwe bana ebantu mwe kanjira mbeera singo maaza nga wenyinayo omusajja wange omugwendyako naye Queen Masoro tuswaziza nnyo abanyankola respect abakiga respect teri munyankole gwe bayinza kuleeta nga tanyaara kyovara amuvuma abanankole bakiga ngu banyaara emisulu gwe lwonyaara omusulu omusajja n'awoomerwa kifu ky'okulima ku lukalu takuwa sente muli bakalu nga tufundikira vidiyo eno saagala kuvaawo nga sibajjukiza nti yenze Shila aditawo gosibola bakusimuyo era nga gwe nawe ya subscribinga kimanye nti nonkwagala nnyo era gwatana ba subscribinga nawe nkwagala kyofula bankugamba kikole mu bwangu kubanga okyayina chance enti nno ekigambo subscribe tukiteeka waawo wekiri egwe kikwateko bwoti ate era okwate kade nga buli vidiyo yonna gye tuteekayo ebeera nga ekutuukako bulungi awo nno inga gwe atweyunzeeko ogenda kufuuka omusomesa ogenda kufuuka kansula osobola okumotivating abantu noba inspiring nga weyambisa comment section gwe commentinga according ku videos engeri gyozirabamu oyagala tukyuse waki kyoyagala twogereko baako byotugamba naffe tubereko byetubagamba kubanga videos zamwe comments zamwe tuziyitamu ne tuzisoma era ebiseera ebisinga mulaba me and my team tugezaako okubaddamu we do reply you era nga kiba kirungi ne mutugamba wa musinziira okulaba videos zaffe zineno so that next time tubeereyo nga tubabongako nga tubagamba hello kiri kitya mugamba mutya ye gundi ne gundi webale kulaba videos zaffe otumiddeko ku mama oyo gundi ne gundi asangibwa bwati oba abaana bo bagundi oba gundi munange tusobole okunyumirwa twekumireko yenze Shila adita imbagala nnyo see you next time.